Mukama yebazibwe nnyo Pastor Kuteesa okuva ku Redeemed Church Kiromereza. Tweyongerayo n'ebyawandiikibwa tutuuse mu ssuula y'e19 mu kitabo eky'olubereberye tulabye wali nga Mukama asuubiza Ibrahim titajja kuzikiriza Sodoma ne Gomora singa wanaabayo lwakiri 10 abatuukirivu. Kati oniyo 19 lugamba ne bamalayika babiri ne batuuka e Sodoma akawungeezi ne Lutti yali atudde mu mulyango gw'e Sodoma. Lutti n'abalaba n'agolokoka okubasinkana n'avunnama amaaso ge n'ayogera nti laba nno bakama bange mwekoloobye mbeegayiridde mu nnyumba ey'omuddu wammwe musule okukeesa obudde munaabe ebigere mukeere enkya okugolokoka mwegendere. Ne boogera nti nedda naye tunaasula mu luguudo okukeesa obudde. N'abawaliriza nnyo ne beekoloobya ewuwe ne bayingira mu nnyumba ye. N'abafumbira embaga n'ayokya omugaati ogutazimbulukuswa ne balya. Naye nga tebanneebaka abasajja ab'omu kibuga ab'e Sodomu ne bazingiza ennyumba, abato era n'abakulu, abantu bonna nga bavudde mu bifo byonna. Ne bayita Lutti ne bamugamba nti abasajja bali ludda wa abayingidde ewuwe ekiro kino? Obafulumye gye tuli tubamanye. Lutti n'afuluma gye bali mu mulyango n'aggalawo oluggi ennyuma we n'ayogera nti mbeegayiridde baganda bange, temukola bubi obwenkanidde wano. Laba nno nina abaana abawala babiri abatamanyanga musajja. Kambafulumye abo gye muli beegayiridde nammwe mubakole nga bwe kiri ekirungi mu maaso gammwe Baaba. Naye abasajja abo temubakola kigambo kubanga batuuse wansi w'ekisiikirize eky'akasolya kange. Ne boogera nti vaawo. Ne boogera nti olusajja luno lwayingira okuba omugenyi naye kirugwanira okuba omulamuzi. Kaakano tunaakola ggwe bubi okusinga abo. Nga batabuse. Ne bamunyigiriza nnyo omusajja ne Lutti ne basembera okumenya oluggi. Naye abasajja ne bagolokoka ne bagolola emikono ne bayingiza Lutti mu nnyumba mwe baali ne baggalawo oluggi. Ne bazibya amaaso g'abasajja abaali ku luggi, abato era n'abakulu. N'okwekooya ne beekooya nga banoonya oluggi. Abasajja ne bagamba Lutti nti oyina nate wanaabalala mukoddomi wo n'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala ne bonna b'olina mu kibuga bafulumye mu kifo muno, kubanga tunaazikiriza ekifo kino, kubanga okukaaba kwabwe kweyongedde nnyo mu maaso ga Mukama, era Mukama yatutumye okukizikiriza. Lutti n'afuluma n'ayogera ne bakoddomi be abawasa bawala be n'agamba nti mugolokoke muve mu kifo kino kubanga Mukama anaazikiriza ekibuga. Naye yaliŋŋanga asaaga eri bakoddomi be. Awo bwe bwakya enkya bamalayika ne bamwanguyiriza Lutti ne boogera nti golokoka otwale mukazi wo n'abaana bo abawala bombi abaali wano oleme okuzikirizibwa mu butali butuukirivu obw'ekibuga. Naye n'alwa. Abasajja ne bamukwata ku mukono gwe ne ku mukono gwa mukazi we ne ku mukono gw'abaana be abawala bombi. Mukama n'amusaasira. Ne bamuggyamu ne bamuleeta ebweru w'ekibuga. Awo bwe baamala okubaggyiramu ddala n'ayogera nti dduka oleme okufa. Totunula nnyuma wo so tolwa mu lusenyi lwonna. Ddukira ku lusozi oleme okuzikirizibwa. Lutti n'abagamba nti nedda mukama wange nkwegayiridde. Laba nno omuddu wo alabye ekisa mu maaso go era ogulumizizza okusaasira kwo. Kondaze ng'omponya nneme okufa ne siyinza kuddukira ku lusozi luno. Akabi kaleme okuntuukako ne nfa. Laba nno ekibuga ekyo kwe kumpi okukiddukiramu era ky'ekibuga ekitono. Nkwegayiridde nzirukira omwo, si kitono, n'obulamu bwange buliwona. N'amugamba nti era nkukkiriza ne mu kigambo ekyo obutasuula kibuga kyeyogeddeko. Yanguwako oddukire omwo kubanga siyinza kukola kigambo nga tonnatuuka omwo. Erinnya ly'ekibuga kyeryava liyitibwa
Zowaali. Enjuba yali ng'emaze okuvaayo ku nsi. Lutti bwe yatuuka mu Zowaali, Mukama n'alyoka atonnyesa ku Sodoma ne Ggomola omuliro n'ekibiriiti nga biva mu ggulu. N'asuula ebibuga ebyo n'olusenyi lwonna n'abo bonna abaatuulanga mu bibuga n'ebyo ebyamera ku ttaka. Naye mukazi we n'atunula ennyuma we ng'amuvaako ennyuma n'afuuka empagi ey'omunnyo. Jjukira Mukama yali abagaanye kukola ki? Kutunula emabega. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya n'agenda mu kifo mwe yayimirira mu maaso ga Mukama. N'atunuulira Sodoma ne Ggomola n'eri ensi yonna ey'olusenyi, n'alengera era laba omukka ogw'ensi ne gunyooka ng'omukka ogw'ekikoomi. Awo Katonda bwe yazikiriza ebibuga eby'omu lusenyi, Katonda n'ajjukira Ibulayimu n'asindika Lutti ave wakati mu bibuga ebyasuulibwa. Bwe yasuula ebibuga Lutti mwe yali atuula, Lutti n'alinnya n'ava mu Zowaali n'atuuka ku lusozi n'abaana b'abawala bombi naye, kubanga n'atya okutuula mu Zowaali. N'atuula mu mpuku n'abaana b'abawala bombi. N'omubereberye n'agamba omuto nti, kitaffe akaddiye, so tewali musajja mu nsi aliyingira gye tuli ng'empisa y'ensi zonna bw'eri. Kale tunywese kitaffe omwenge, naffe tunaasula naye, tukuume ezzadde lya kitaffe. Ne banywesa kitaabwe omwenge. Ekiro ekyo n'omubereberye n'ayingira n'asula ne kitaawe, n'atamanya bwe yagalamira newankubadde bwe yagolokoka. Awo ku lunaku olwaddako omubereberye n'agamba omuto nti, laba, ekiro nasuze ne kitange, era tumunywese omwenge n'ekiro kino, naawe n'oyingira n'osula naye, tukuume ezzadde lya kitaffe. Era ne banywesa kitaabwe omwenge ng'ekiro ekyo. Omuto n'agolokoka n'asula naye, n'atamanya bwe yagalamira newankubadde bwe yagolokoka. Bwe batyo abaana ba Lutti bombi abawala ne baba embuto za kitaabwe. Omubereberye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Mowaabu. Oyo ye jjajja w'Abamowaabu ne kaakano. Era n'omuto naye n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya Benami. Oyo ye jjajja w'abaana ba Amoni ne kaakano. Tuddingane mu ssuula eya 20.